Lugambo tuwawe Lugambo ku Lugamba nti ndina mukulu president wa Lugambo. Tutandikirewa mwasuze mutya bannange tutandikirewa nti beetaaga kuwawaanya mangu obudde bugenze. Tulina mangi tulina kamiliyoni yagenze Rwanda. Ekyatutte kamiri e Rwanda. Nadde njogeramu naye. Vakubiri byabagamba nti Uganda eno kagendeke Kenya, Tanzania, Rwanda kubanga nga bwe nabagamba era luli. Bali be basooka n'omutegeera obulungi nga ffe tetunategeera. Luyimba luno Mama Mia basooka tutegereka Rwanda nabagamba naye kati eyo history katumuleke. Ali ne Wizo n'abaana baabwe bali aba Wizo. Okusinzira ku Sandra Teta mukyala wa Wizo. Emboozi gyanyumiriza gye buvuddeko nenga kansooka enjirinde mmuke bulungi. Emu ku nsonga emikolo gituwuuba. Sooka oleke finale. Naye mwana oyo baneeka bamukolera emikolo ng'afumbye omanyi fumbira ku miggo nga si kyangu. Bannange ani yamukuba? Olabona tuveeko. Kiragaga nti abanga bikaggoggo. Tuveeko oyo Wizo goyogerako amanya g'amatuufu. Mukwano gwange. Amanya g'amatuufu gamba nedda. Mayanja zije mayanja. Mayanja ero lyagumbi. Kati bebi w'Olugambo. Oli bamuyita Seegu ya Daggalasi. Nze bebi. W'Olugambo. Baby W'Olugambo. Oh! Banange congra to me. Era weekulise nnyo. Soko leke nafuuse dda kati baby. Baby wa president W'Olugambo. Nedda. Baby W'Olugambo. Nedda wabula nze nvaako. Soko leke mpule. Baby W'Olugambo. Si baby wa president W'Olugambo. Nebe kikoze obi mutusonyiwe tekyali kyakola. Kiyiseewo tugenderewawo tunasinkana ku papazi nga munjo ky'ebibuuzo. Eri gye bagenze enteekateeka ziri mu jjiya era emikolo gijja kubeera mu mawanga aga nedda wano n'eri tondeka Seegu banyumya okundeka ku mmere toddamu kundeka emirundi gye naakagenda e Rwanda naakagenda emirundi ndowooza 5 olumu nali nva ku Belgium nempitako eyo olulala nali nva South Africa emirundi 2 nempitako eyo olulala nali nveera America nyakeeremu nempitako eyo ebintu byeyo naye ndowooza buli nnyonyi kale naye ku baasi wano nagendayo netwalaba n'omupiira twayita anekambireke biwanvu naye ng'ekirungi ensi eri organized n'obuyonjo nnyonjo yezimu ku nsi mu East Africa gye tugamba yesinga obuyonjo buli kimu kiba mu order omukulembeze saagasaaga bino byemukola obukatuni mubakulembeze mukakumukolemu mumujja mumugwako kaakati ate naffe era tubakubiriza tolinnya mu muddo Kampala wano kubanga yeri tebalinnya mu muddo nawe togulinnyamu lwaki tetujja kwogera ku bali nga ffe tetweyogeddeeko ffe tusinga omuddo gwa bbeeyi kati abalinnya mu muddo baleeta tabbu n'olaba obukubo olwo ekyo tukimaze enkyange nabbaleetera emboozi ya Teta nga ŋŋamba ku nteekateeka ezaki ez'emikolo si weewaawo kubanga ate Wizo era yagendako ewa Katikkiro jjo twali tugenze ewa Katikkiro wekitiibwa nnyo Charles Peter Mayiga Mengo n'agamba gwe Wizo bulijjo nkulaba kitondeetera mukyala wo okumulabako era tulage ekandulu awo ng'ali ne Katikkiro wali eri ebulange wali awo nga Seegu yannyonnyola ye Sandra Teta oli ye mwami we Sandra empusanga nnyo Sandra naye awo nga awakitiibwa nnyo Katikkiro amugamba mukuumagane bulungi oli ye Sandra ali emabega omweru azeemu n'afukamira ye Sandra buli omukulu bwalaba gwera ku ttaka okitegeera byebyo munnange kati bwe tutawasa oyo si kyekyo olaba Wizo agenda kuva ku lujja kaveeko bannange era n'abawala kabanyiige maama naye mpozi ekikulu ennyo tukirina okukola tuwonge nnyo era ayinza okwekyanga ebintu by'embaga ng'omuntu awasa nga yali yagaana dda okuwasa biba byetaaga okusaba ennyo kyovula twambala white ku mbaga okugoba emizimu emyoyo emibi abataagaliza abefutwa enge n'emizimu gikiguddeko buli kimu tugoba mizimu n'aba n'agaana okutuwasa nga baganye nga bakigendere tujja gamba mizimu okujjako tusabire Wizo nti manya Wizo nti wamane parasona yawaseeko naye gwe olondobereza okimanyi nti nno obudde tetuyina ng'ate ebintu tuyina bingi okulondobereza okimanyi ng'eyanyaga emu eriwa gye nanyaga nze nga banyaze wano
nga nyagiddwa wisedde olugambo kakati Kabuye Ssemboga gwe tubatuddako oba tudde ku Don Chris soko tulage ku Don Chris Don Chris tumugendeko nnyo tumugendeko nnyo seyafulisa omuntu soko tulage wano omulaba azze buto nebbe Lukisa alina emyaka emeka kubanga nawulidde agamba nakula mpulira baddaana Nalubega ye wa myaka emeka obanga yakula awulira Nalubega bannange nange Don Chris yangambako nti yakula akulaba nalinga ku TV nga nkola olugambo nga akyali waka nene we muto ono ebyafaayo byono ye muntu akyasiza okukola erinnya ku speed mwaka gumu nga tutegedde bulungi Don Chris byakoze awo yabadde ava Germany yatuuse kiro kino trip European tour business tour agenza okudda nga minyunguse namu abadde yagoba nnyo okutuuka ku ekyo eri tomanyi bintu byebula gwogenda kibweru era bwodde obeera oyumunguseemu eri teba kafuufu teba kaki kega ogenda okudda nga era oli kalekaleko okitegedde si weewaawo naye yabagambye abamunoonya temuddamu muweeza bibaluwa mumanyi ofiisi ye mumanyi emotoka gyavuge namba plate mugimanyi kakati mpozi nze naliko naye South Africa nendaba bulungi nemberako ne munsenda naye wano wonna abantu kati okuva Don Chris do yayamba manyi ayamba abantu do yayamba nanga nyambe lwa ani ono omusajja ayavuola nga waddamu gaggawala musajja kyo ayavuola nga bwazono na bwazifuna nazigira twamutwalira n'obuyambi n'agamba yatunulira kirije kati ono mpulira njagala muwasa ayi ndugamba bannange ate abakyala we nabano ate toyina senaga sente ze sirina naye wenzifulira era Don Chris milioni 10 ze yamuwa lwasa ayina bwe yazisaasaanya awo ate ne ziggwawo naye lwasa akyakwana bannange ekigambo okubiza kati you are erasing my memory now kati Don Chris kati uzanye buzanyi mboozi ya Don Chris kati abamunoonya nzijukidde omanyi okuyewo ekigambo kiri kati abamunoonya abamu babaagala mufera okuva le yagaba ne balaba nti agaba alina ssente gwe njala okubuulira gwomanyi abantu abagala okufera n'amafiina obungi bwabwe abagala okufera hamu kojja Kimbowa n'abalala kubanga abantu batetenkanya tolanga befuula nakola AI eddoboozi ne libanga n'alyoka ayogera bw'ati n'olabya ddala nga ntakubirako simu ng'owulira eddoboozi lya muntu oyo tolanga akawunti ng'omuntu yeeyita gundi nga newoyogana yawulega gampeeza sente bwesibonena kunya obuzibu ngolada yeye so kati byebiri kuwona omukulu kati soke tumulaye straight awe tugende waka Kabuye Mboga kituufu Serena ekyabadde wali badde wangi ensembyo nga ndi Germany eri nga mbadde wangi de Greece, Luxembourg, France, Munich paka Germany wagwe. Yeah. Obadde okola emoji. Mbadde mu business tour. Otashimate demo tours and travel. Mbadde ku business trip. Kale muliro nagenda ngenze kulya said. Obadde tumayi wagenze kulya said. Efana tubadde tubiraba. Mbadde mu business trip. Yeah. Yes. Obusazi gulwaki ntisati. Lwaki okuba essimu ntisati. Naye olwo mumpandiika ekiba kuntumira nga neereeta because I'm a Ugandan. Era bwe nziza omusango bampandiikira n'enkola ki. Sigamba nti ate nze ndi wa kitalo. Sikola kimbo sigambwako n'ebirala. So nali nagenda ku business tour zange. Zaweddeko enkomawo. Era bwe ziriddamu ndikola ki. Ndiddayo. Okay. Yankubire bukubizi simu. Siri muna byabufuzi bisiga byogerako naye nja bagamba nga security emaze okukola omulimu gwayo. President kasimanyi nzo bate president mulinako obuzibu ki. Ebyogera tebikwatagana naye nabikwasiza security. Kuba oli bwakubiramu bwaba mu office of the president n'omubuuza department kinga tajogera otuula wanga tayogerawo kusangewa okategeddaako nga onna talikkiriya so nabikwasiza byokwenda bajja kuba bambuulira. Yaginsindikidde n'aŋŋamba mbomboze ku Sipapa n'enani ne Brian White n'abalala. Ngamba namuganja babuuza n'abanfunye obudde. Ne sirishuwa nti obudde mbulina. Mbaagala nnyo. Totawana kunkubira kuntiisatiisa.
Moloka mwentambulira yiri. Enamba mugimanyi. Wenkolera buli omu amanyi gwe tonkubira. Gwe nsalako buki. Chegede. Kuba sisuubira omuntu ali professional mu kyakola kukubira muntu nganzi ontiisetiisa. Either nsamoninga bwe mba nina omusango. Lwaki ate ontiisetiisa? Twebwe. Muyimbi wange kuva dda nalabanga mulabe. Naye nga mwegomanga era kati nze nakola neegomba abayimbi bano wammanyi. Nakola neegomba Dana Nalubega omumanyi. Ali Namubiri omumanyi. Yani Kabiche ne Zani Brown. Era nabeegombanga dda naye lwaki Irene takaddiwa? Tuliri bulala naye byonna bya Katonda. Si mikwano gyange nnyo naye ndaba balabe. Naye ndaba mulabe. In fact simulabanga nako. Toyina kyotawulidde. Kaakati nino happy birthday omusama mulimira Bakery Texas. Awedde emirimu atereddeeyo. Naye gwe buli kasito bana mazaalibwa g'abasama. Wali awo mukulu oyo kubanga ali atulaba butereevu. Naye alabika bulungi. Ntende tuli ku Facebook live abatulaba mwenna omusajja ono alaze ludda bannaye. Muwe Texas. Alabika bulungi obugoye bwe era endabika ye mukwano seebya akudda nti bano babonaabonera ebweru. Gwoliko ekyo n'ekyuma ky'omuzungu kikoze kitya? Ekyuma. Huyo. Yo yennyini. Yawasa. Bannange. Watulirawo ne programu y'abanoonya bagimanyi. Gole anvaako. Alina omugole. Alina omugole era mbatumidde nnyo ali Dallas Texas akutte kamera. Kati ate happy birthday omukyalo oyo onno Medikim. Mukyala bamita Nakato Edith wa myaka 62 abeera sigu ku katale yazaala Medikim. Oyo Medikim musama abeereyo Dubai ne walala mu Uganda wano bali mu ndongo bagimanyi nnyo. Nkaga hajuwiza. Laba ka baby face. Kadbana abantu bedda balyanga balugujjo byosunsa. Simu aba chips. Kakati egumba lye gumu bulungi. Kubanga tutabe chips tubafenna. Kakati katugende ndoza wa owai. Zandamani mulwadde mwe. Banage namulabika ebigere nga bimuzimbe ya banange Mukama Katonda. Zandamani waliwo nebikusobera. Bamutute kati omanya abantu. Ebiseera ebisinga bw'alwala n'alemu e Kampala. Simanyi lwaki naye ndowooza era kitegerekka oba kiki. Bamutwala mu kyalo bamututte mu kyalo eri ewa Ssemba. Mama. Yono Zandamani, Zanda White. Bannange. Mumutegeera bulungi omukulu oyo. Naye nga bakyamutegeera. Era naye nno kati yeetaaga buyambi. Nze ndaba ono yali mugema, omuyimbi mugema. Research yamugamba nti omanyi okusinziira nga bwe ndaba balabika baakukuttemu. Maama wo gy'ali kwata ssente genda bw'otuuke wa maama wo nkubira essimu. Ono Zandamani. Ate amumanyi sooka otukubirewo oluyimba olwamu. Oba ina elephant yase. Kakati oluyimba olwo yaddamu ludde lwabali bazungu. Oba the tide is high ndoza lwe luyimba the tide is high lwaffe lwa myaka giri gya 8 nga gitandika yaluddamu naye era Zandamani bamumanyi. Omukulu oyo yeetaaga ye buyambi kyekituufu. Mazima omuntu ayinza ofiirawo mbyokusaaga kubanze mu kutunula kwanga labika mukwatemu bukwasi. Endongo eno nzibu. Oba ina elephant yasis. Elephantiasis si ebigere ne bizimba nnyo nnyo. Kate olaba bizimbye. Nedda elephantiasis ekigere kyezimba kyenkana olubuto. Antu yache. Enjovu. Kati ono ate linza obutaba ttalo. Kuba ttalo terekwata kugulu kumu. Wempulya kati ekyo kikiseeguya. Kati ate olaba kati wano wabula bannaye kyekirwadde kyakuvumbulira mu kyalo bino byeta tosesa nawo abantu ebintu byannako gole ekirwadde mutusonyiwe mukasayogere ekigambo mbwe ekirwadde kyakuvumbulira mu kyalo wona wensobeza bakolekitinga ekyakukola kiti
Era oli mutuufu ataddeko kabuye Ssemboga. Kirwadde ekituufu kyakuvumbulira mu kyalo. Amalwaliro gasinga Kampala gwogenda mu kyalo. Kabuye Ssemboga. Kakati ono Obi wange Nyenga Seminary Kabuye Ssemboga yo yafuwa akaama omukyala. Yimba bulungi bwoti. Omanyi abayitako mu seminary tuli ba perfectionists. Kabuye afana okuba nga ali head boy mu ssomero. Erinnya engabera Diini. Taba head boy. Dean of students. Buli omu amufuwa akaama ebyo biyimbe bwoti. Tola nange wano bwe bakugamba. Buli kaseera onkuba obwamba batukwate onkuba obwamba. Kikola bulungi naawe kola bwoti. Kubanga ffe tuli ba perfectionists. Oyo Mariam Ndagire anyirira bitya. Kati bali bw'osoma bwa father. Gwe olirabyeko father atalina order. Bintu balina bwe babyagala. Kati kyovula abantu abamu bagala ndi muzibu. Siri muzibu. Nino bakuba nange nina byenjagala gye nasomera yeeyo. Silvia Otto mama ewa Kisekka. Ate unaania bye bibirenge. Era la kiberenge ki? Era bye katimba naye aliwomesa. Eberenge kabimuwomere. Abantu abali ekintu bakikwagazisa. Nenge lekiwoma buli kakati ate. Muyimbi w'abakyala bunoke. Ono sigundi. Ono mukyala. Shami yani Shamimu. Shamim ono mukyala. Anyway. Ono si Edi yawe. Oyo baba Edi yawe. Aziza ziyo namulebe mu America manyi bafanagana. Kakati katukole bwe tuti. Katubikube bwe tuti. Katsoka atuyimbire mu Kabuye Ssemboga yabadde ku Serena. Tuli kuki. Anti namwekozo. Semyekozo. Semyekozo waka dread. Wile mukabya. Kabaka w'olugambo oeta sirikako naye buli omu amuyisaamu eggaali mu ngeri ye naye nga bambi musajja ayagala omulimu gwe ate kontenti w'omulengera nga ali genuine takola luli lugambo omanyi waliwo abakola olugambo okunyumisa oba okwagala ofuna following naye olugambo lubeera genuine ate amanyi nodutambulira nalulinyira ennyonyi kugamba wanjawulo mukko analogo si wa digito naku zino ne ka digito mulengera asemberamu bamulengera naye nga is good omulimu agwagala ate aweereza abantu ebintu ebituufu biki byosinga omwagala bemwagalako ti is a gentleman talina malala ojja musanga nti mu express gy'alina era akwata kamera n'agenda mu field walaba gaapu yenyigawo olugambo nga luwagiddwa okuva leero weesiga ekizigo kyaffe Label Cream Jelly ogabane ku birungo omuli glycerin, oyiro ow'omuwendo n'akawoowo akasufu akatasangikasangika.